Oma RCC. Ndabe mutadekeri afande. Bulola musirikale. Anti yali RCC babangera basirikale. Mirimu gye jimbo nabagenda mu chaka. Bubaka kibuga. Kibinyo nti bwowulira charge sheet. Engeri gye bavunanyemu Bulola omusango bamuvunanye nti yalebula Anita. Naye ne kooti eyo simanyi oba ekimanyi nti Anita katakyalina ku leve egamba nti alebuddwa. Ayogeddwako ebyanjwanyu. Kubanga yasalira dda ogw'ensi yonna. Anita aliko laama eya Bungereza ng'omunyuunyuusa atabangawo mu byafaayo by'obuweereza bwa Paalamenti ya Uganda. N'abakulembeze okulowooza nti Anita zakikola yakwata munnamawulire owa Radio 1 ne we twasisinkana mu kuziika muganda wange Ramadhan Waiswa Mukama Katonda muwe ekiwummulo eky'emirembe era yatumbiira n'agezaako mbu bankwate. Namungu nkusekerera kubanga ebyo byappa byonna by'oli mu kukola kati genda ekirungi oli mu Parliament tunuulira ku Answered otunuulire Grace Bingira ne banne oddeeyo olutambi olutegeera ebyafaayo. Moyo Parliament mwoli buuza ku Minisita Jim Muhwezi. Moyo Parliament mwali abuuze ku Alice Kaboyo. Moyo Parliament mwali abuuze ku bantu bangi. Abo nabo oyogerako baliko laama. Abo baali bakwatiddwako. Baali basibiddwako. Baali basibiddwako. Mu mulembe ki? Ogwa Museveni. Naye nga Kaboyo General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali amukuwa gwa Anita Amongo yakugamba nti ono ye yanyaniriza e Sweden nga n'abaana tebakyanzijukira. Nene bamutekako empingu. Kakati Amongo amaanyi agamemanyi gakozesa ne security operatives ne the breakdown of the doctrine okumenyeka kw'amasiga. Lwaki muna Uganda olina okumanya nti tulina okufaayo ennyo okumenya kw'amasiga ganaasatu naddala kati olwa seeteserezo ku kikyamu nnyo. Kati bali mu kusiba omuntu yali mukiri nti kabeereyo eruzira nti enerera asuzeeyo afuna okulowooza nti Bulola buli lwasulayo kimuwa essanyu naye ng'amenye mateeka ng'akozesezza mateeka era nga bwe babba ssente z'omuwa omusolo nga bakozesa amateeka. White collar theft okubbira mu ttaayi. Enziba y'abampuuga bagita white collar akubbira mu kalaamu tizigende mu banka. Bagita white collar akubbanga ettaayi eri mu bulageti taba mu t-shirt. You see the service award Mpunga having participated and been in Parliament 500 million. Bwino. Nga bataddewo bwino 500 million. Kyovola baddeyo nagamba nti abamugamba nti yazeewa nti banywi bawalaji. Kiri deliberate. Nti ye yali soba nga yeewa mu bwino. Oyinza oga nti oli soba ng'obba. Because one of abamateeka bakimanyi one of the ingredients of theft mulina okubeeramu ke bayita mens rea okozesa ku obwongo okubanga oyambadde ekiseera ekyo oyambala omuzimu guli obwongo because mu crime mu criminality mulimu actus reus nembeeramu ne mens rea obwongo okutambula n'ekikolwa nti Kayongo yafudde bamuse ekikolwa bakoze eki bamuse naye mens rea nti yamuse agenderedde oba tagenderedde nti yagenderedde kubanga yamutemera jambiya gye yazze nayo mu motoka ye noddayo ku guli ogw'obubbi nti baatuula abantu bana ng'olukiiko lulina okubeeramu abantu abasukka abameka abana nga lwalina okubaamu Attorney General lwalina okuba Minister wa Finance lwalina okubeeramu Prime Minister lwalina okubeeramu Commissioner wa opposition. Commissioner wa opposition bamutwala Mancholo. Commissioner zake bamutwala ki
era nezite tugamba abantu nti bano bali mu kulwanagana okugala oluggi okuliira mu ddiiro ku luwombo lw'abanansi naye nga obuluvu nga bubayingidde nga tebayinza nakuwuliriza nti bawaiswa bategedde era batwabya kubanga ffe ebimu tubikola ku eno puroguramu namwatulira okutangira Uganda obutafiirwa nezenenga nti mutwalibu ekiwandiiko kikino obuwumbi 3 kambutaase ku luno era netubutaasa kati Anita Among ebikolebero byakoze alowooza asobola okukozesa okugulirira asobola okukozesa obumanyi asobola okukozesa obwa nasiba mukange nabanga asirisa amaloboozi agavuddeyo okwogera kyobola abantu nga Bulola kataliwa ali mukomera naye naba bali mu side eri batad gye balowooza nti ya bata mumanye we mulina okukoma ku bigambo bye mwogera kubanga nze Bulola namuwulira samuwuliranga nnyo naye mba manyi byabasobola okwogera ne byabatasobola kwogera nalinako omukisa naye ku interviews ez'enjawulo nga bwe musinkana aba muntu mulala naye ng'ate bw'afuna omukisa okunjogerako era ng'abalala ng'era ayogera birala nnyo bingi era nga boogera n'ensonga nti abaana abatulugunyizibwa abaana abawambibwa abaana abakwatibwa nti abamu bali kwa asylum bw'ava kugamba nti bali kwa asylum n'agamba abalala balina okugamba nga ayogera ebitakwatagana ku bulumi bw'abantu naye ate lwaki bwabanga ayogera ebitakwatagana ku bulumi bw'abantu lwaki olina kaliko ogambye nti muli wamu naye kubanga ffe tulwanira ddembe ly'abantu Kayongo for us we are struggling for humanity tolaba nti sikanya na mpuuga naye tebayinza ate kumuteekako kumuteekako nkola ya kumenya mateeka n'enkiwagira tebayinza kumutwala mu ngeri yakumunyigiriza ate n'enkiwagira so Bulola muli wamu naye kubanga munnange newankubadde ye ebintu kati eno gye tubirabira naye gyabirabira ago gemanyi ki g'abantu kati gye tulabira gyalabira kati olwaleero Luzira yeebaseewo amanyi bulungi nnyo nti ebizibu ebiri Luzira byebyo ayogera ne bali abaana olwaleero Bulola kati ali ne Machete amugamba bankwatira bwerere ne Bulola amugamba bankwatira bwerere ye Uganda ffenna gye tulina okusitukiramu awamu tujjewo bwannakyemalira buno buliwo ate tetuyinza kukkiriza nze Anita mugamba tetuyinza kubanga tukyalwanagana nakugjawo Lubambensi ate ggwe Anita Among okange buli omu of course fa bamamanyi ntayinza bangambye nonga nti bayina bufayiro bagala otegeka ko waiswa naye nze I am as formidable as you can hear me and see me kanchidemu nze ndi mwetefutefu ndi mugundivu nga bwompulira mu ddoboozi era nga bwondaba gwe abandabyeko era totuuleeyo naye gwe Kayongo mwali mulabyeko kye bayita Africa's legal showdown one of those guys nga zenti agenze atute mu kooti my dear Kayongo mulinyumirwa oliga ati nagamba it will be a showdown it will be a showdown nkubuulira it will be a showdown kintere mu Luganda abo bonna abateekateeka okuntwala mu mbuga z'amateeka ku bino bye twogera wano namwatulira bye tuyimiriddeko ndi mugundivu ekimala ng'eddoboozi bwe lyogera era nga ne bw'ondabye gwandabyeko katonda atusaasire naye mugenda kunyumirwa ebyamateeka ebitabangawo ku lukalo lwa Afrika kabatandanga owayanganiba ino ng'obaagaine amagombe gali bali awo abeegomba gwe nkubuulira kubanga oli ajja kugamba nti agenda kujjaza nyire wano ne balamuzi banne tuteeke ku leva endala nze Kayongo ndi wa fitina ku bino ebya Museveni ndi wa fitina sagala na muntu yenna kyakyerabire there is no cutting across Kayongo abantu baffe babonaabona Kayongo there is suffering abantu baffe bafa abantu baffe bafa betutamanyiko na muwendo naye ng'ekibatta abakutte steering wheel tebasobola kulowooza ku bantu baffe eno struggle gwe kankubulire emulago omuntu alwadde omutima ng'afunye complication talina rifaro okujjako mulago naye gwe omanyi nti mulago talina emergency unit etaaga obuwumbi 2 ne $5 million
eri unit endala webatuukira yetaga obuwumbi 5 paka olwaleero tebazifuna ngaezo sente naye bafuna kawumbi kamu ne miliyoni 7 mpuuga ne banene batambula ne bagenda walabye sente za micro bulijjo tujyogerako wano eza micro enewa kasolo yatula ne mukyala we ne beewa obuwumbi 2 ne miliyoni 2 ave yazegane kasolo yatula ne mukyala we ya managinga support center yo microfinance gwe nakera ku macha ne bakola embaga ne beewe motoka za miliyoni 7 nga bawudde sente za muwa musolo billioni 2 ne miliyoni 2 nayo beereyo naga nti ekizibu kye tulina nti Kyagulanyi Robert Center bank account agisayiningako nani kubanga yakikola mu ministry waliwo akasigadde wali kesitegedde bulungi kubana aba planning okubakubi bakuteekateekako ani hakirimu kakundi akakaba ono na Anita Mongo noli munne na romance kyoba omanya twogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki akokota n'ogosajja ogongo kimanyi ogosajja gusi gwe balimba munange balimbira ddala naye ebyo tebikujjaako saakugamba of course muganda wange yafa Waiswala Manzani naye ate nnawo Cassandra Eunice Cassandra ate oyo ya QC Queen's Council awoza paka erimu ICC neteekateeka ku bino ate nga sinaleeta mbya president na bya bannayuganda ebyo person okweteekateeka okonye kubali yenze nze mwangu okonye kubali eruzi kati gogwa nawulidde nti nono owataano yakola second rebound nti mbadde nina kyenjagala tuwunzike nga masayansi mukulu Waiswa mbadde nina kyenjagala tuwunzike nga twogera ku nsonga za ogeza masayansi ogeza onoonya sula supermarket zo zonna zigwe n'amasomero ga nasale obenga capital gwe watwala ku sente z'omuwa omusolo oluwombo lw'omunansi watwala lwa bwereere ebyo tolina gwenza tiisatiisa nawulidde bayogedde babaddeyo ku programu ezimu nawulidde ne Nsereko Muhammad naye ng'oyomuku mwegatte mulengo nga bagamba ki begatte mulengo nga bagamba ki eno bagiyita namwatu nti bateekateeka genda mu kooti bawaabire naye Waiswa mumumanyi ojjukira ekibuuzo kyenakubuuza nga ng'omukolo gwe Masaka gwakwaggwa negamba nti mukulu Mpuuga agambye nti ababadde bamusiiga etoomi abadde bamwogerako ne mulowooza nti munaayinaayina kagenda bajjutuka nenkubuuza totiddeemu yabyogera ate ffe be yatwalira 5 kyokka mmwe ffe be yatwalira bwe yakuba oluseke mu luwombo lw'abannansi tugambe ki ebyo tebituyigula ttama bagiyita Pal FM 107.9 ekkolera omuntu bulijjo bw'okonye ku bulola nezijjukira ne munnamu omulala gwe basibyera ku nsonga za Anite Fatuma naye ali mukomera bamulekomezaawo leero bamwadde bail Fatuma Nansubuga ayaniredi tuyimirira naawe webale kuba muvumu manya nti ebintu byonna bye tukola kati tubikola naye gye bujja tuba tuwandiise ku bisenge ebyo byafaayo tuba tuwandiise ku bisenge ebyo kati Fatuma ekyo ky'okumusiba okuyimirira ku lw'Abannayuganda ayinza obutakitegeera leero wadde okiganyulwamu naye nkukakasa Fatuma n'abakwetoolodde bazzukulu bo bali kutwala ng'omuzira okwetengera mu wankaaki wa Parliament tiyayimirira ku nguzi ya Anita Mongo ng'oyo omwana omumanyi era Mukama akusasulemu n'alabye musiraamu abasiraamu kyemusinga okwagaliza musiraamu n'omusirimu kulu musirimu Jana Firdaus sikyo Mukama Fatuma nkwagaliza Jana Firdaus kayongo otidde ate mu ebyo tomanyi ndiwe ekibibi ogeze tojoyolu ndiwe ekibibi Jaffa Senganda akubuzeewo njagala tugendeko ku nsonga ya
waliwo akatambi ke mbadde ngenda maaso n'okuba nga ndaba akabadde katambula ku The search for Miss Uganda 2024 is on. Get ready to be wowed by the girls' intelligence, charisma, and big dreams. Who will be the next Miss Uganda? Find out starting 10th May every Friday to Sunday at 8 p.m. on Makula Chika, exclusively on Star Times. For more details on how to join the competition, visit www.missuganda.co.ug or visit Star Times branches. The show is sponsored by Comfom, Nanjing Hotel, Kira Motors, Sheraton, Uganda Airlines, and lead sponsors, Grace Textiles and U-Home. Miss Uganda 2024, true Ugandan beauty. Owange, nina embuuziyo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kye kimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulina.